okwata ota sente z'ofunye muzira n'oweereza ankombo akuzimbira obuyumba bw'abapangisa tobalaba abakomawo wano nga bakaaba byazimbye bya busiru sementi tebamukozeseza balina bibumbabumba n'ebintu ebirala gwe wali oyagala nyumba ya mitwalo 5 azimbye obuzigo bwa mitwalo 5 olina obuzigo 3 ku mitwalo 5 ya milioni 1.5 ezo sente ogenda zikozesa king expenses zo za milioni 1.4 osigaza emitwalo 10 entrepreneurship ayina kuyambako ku making sure nti olina abantu abalala bowo emirimu nojawo expenses eziri awo wakati ate naawe n'obaako obulamu bw'abantu abalala bootereeza bw'obanga otunuulidde entrepreneurship wa lifestyle kugulayo kamotoka awo BMW ka Makex n'emmotoka endala sigambye nti emmotoka ennungi embi kuba nange nzaagala era nzikozesa era nzirina naye oteekwa kuba na mmotoka ezo ng'omaze kunywera kusimba mirandira ate emmotoka eyo n'ebintu ebyo ebirungi nze gwe mpitarakizale tayina kugulibwa ku capital tayina kugulibwa ku sente za business ayina kugulibwa ku magoba agali generated by assets ze watandika nazo oba ze wagula ng'okozeseza sente ze watandika nazo nkaddemu bw'oba olina ebintu byoyagala ebyokwewunda n'okwegera byoyagala okugula biteekwa okugulibwa ku assets z'otandisa nazo okugeza singa mbeera n'ennyumba zange z'abapangisa nga zimpe miliyoni 45 omwezi okumala emyezi 3 ezo zibeera miliyoni nga 135 miliyoni 135 bwe nvugako emmotoka eyo miliyoni 8 mba sina nsobi gye nkoze kubanga mbeera nguze ku magoba aga asset gye nayinvestingamu so nga ate singa nkwata sente za business zeri mu kugeneratinga zennyina okuzaamu n'enzigulamu emmotoka olwo mba nfuusa oli omwami gwe naggamba enjawulo ebaawo nti obeera obbye mu bizinensi yo teri agenda kukusiba naye bizinensi gyo gyemu omusaayi ogwino gitambuza era ebeeteeka okugwa